Omwezi ogwedde ogwokuna Sheikh Siraj Kawoya omu ku bakulembeze b'abasiraamu abasingisibwa omusango ogw'obutujju obw'ebigambo yasaba okubeera ng'akuba ebituli mu nsalo y'abalamuzi ba kkooti eri ku mutendera gw'ensi yonna etula wano mu Kampala okubeera nga yeewozaako ng'ava bweru. Wabula enkya ya leero omulamuzi Christopher Madrama ali mu musango guno amumya okweyimirirwa kuno bw'ategeezeza nti ono abamweyimiridde baleese omusanvu ku bo babiri bokka be balina ebisaanyizo ebituukiridde ng'abataano abamu ku bo ebisaanyizo bayina bikontanye. Okusinziira ku mulamuzi Madrama, omu ku baleetebwa okweyimira Sheikh Siraj Kawoya ye yeewandiikira ebbaluwa nga yeeyanjulira eri kkooti, ate abalala ebiwandiiko bye baleeta ebiraga wa bye babeera bikontana n'ebyo ebiri ku ndagamuntu. Omulamuzi era ategeeza nti omusango Siraj Kawoya ogwamusinga musango munene nnyo era nti tasobola muwakyanya abeere nga yeeyimirirwa. Preparation of the record for purposes of expediting the applicant's appeal. Let the appeal be prepared and fixed for hearing expeditiously to avoid any injustice to the applicant in case his appeal succeeds. For the delay thus far occasioned, the applicant has the possibility of being compensated by the state if the appeal succeeds. In the premises, the applicant's application stands dismissed. Munnamateeka w'omuvunaanwa Kagoro Friday Robert ategeeza nga bwe batakkirizganyiza na nsalawo y'omulamuzi. Tusazeewo tweyongereyo mu maaso mu balamuzi abasatu aba kkooti, naye n'akola oda nti likodi eri gye twali twagala eya wansi gye tulowooza nti baali bakwekankweke nti eveeyo mu nnaku 45 naye n'ennaku 45 zaawaddeyo nazo nyingi. Lwaki evaayo mu nnaku 45 ng'omusango baagusala mwaka mulambe mabega? So ebintu bye tulina okuteeka ku kkooti eri eddako ey'abasatu abamusingako tulabe nga ekintu kino tukyongezaayo. Omulamuzi Madrama atadde ku nninga omuwandiisi wa kkooti enkulu eri ku mutendera gw'ensi yonna eyawesa Sheikh Siraj Kawoya okubeera ng'afulumya ekiwandiiko kyonna ekirambika ensalawo y'abalamuzi abasatu mu bbanga lya nnaku 45. Munnamateeka Kagoro Friday Robert era yennamidde ne ku bantu abalala omuli Sheikh Muhammad Yunus Kamoga, Murtadha Mudebu Kenya n'abalala abasaba okubeera nga beeyimirirwa. N'abasigadde era temuli nsonga tulowooza kubanga ajja kugendera ku byasazeewo kati kubanga omulamuzi okumanya nga tulowooza nti akoze ensobi avudde ku misango giri egy'abakamaabe abawaggulu kubanga Supreme Court baba bakamaabe ye n'agaa nti abo takkiriziganyiza nabo ekitasoboka olina okukkiriziganya n'ensalawo y'abali abawaggulu Supreme Court n'abalala abasatu aba kkooti eno nabo agambye nti ensalawo gye basalawo alabe nga takkiriziganyiza nayo. So tulowooza nti akoze ensobi eyo waliwo kkooti endala esobola okugigonjoola. Bwe tulowooza kirajjukira nti omwaka ogwedde abalamuzi ba kkooti ey'omutendera gw'ensi yonna etula mu kibuga Kampala basingisa Sheikh Siraj Kawoya, Sheikh Murtadha Mudebu Kenya, Sheikh Muhammad Yunus Kamoga n'abalala babiri emisango ogw'obutujju obw'ebigambo nga bano bonna baali bavunaanibwa emisango egy'okutta abakulembeze b'abasiraamu abatali bamu, gezaako okutta abakulembeze b'abasiraamu abatali bamu awamu n'ogw'obutujju. Bano awamu baali basobamu 2 wabula gwagenda okuwunzikibwa nga 5 bokka be basingisiddwa omusango gw'obutujju obw'ebigambo nga abalamuzi bagamba nti bano embeera mwe baali bakolera olw'okuba nti baali bakulembeze b'abasiraamu bandibadde kyakulabirako eri abalala. Sabbiiti ejja Sheikh Muhammad Yunus Kamoga naye lwasuubirwa okudda mu kkooti emu okubeera ng'afuna ensalawo ye gye yali asabye okubeera nga yeeyimirirwa. Rosette Namakula, Isa Kigongo, Kulwa Channel 44 Oleggulo.